Mu scenario ya Mirembe n'Ensambya nze nsinga kunyiigiramu omuntu ogwa era simutegeererako ddala bwe biba nga bituufu nga Mirembe yanoba n'agenda n'abeera ew'omukyalo oyo Lydia si mufumbo simanyi mufumbo ayina bbaawe nze nsinga kunyiigira bba wa Lydia kale osobola okunoba n'ojja n'obeera ewange mukazi munano byenajja mweyo embeera mu scenario yonna eya Mirembe ne Mirembe simunyiigira Mirembe ayina ensobize Nsambya ayina ensobize ze tutamanyi ze saagala kubaganyako birowoozo naye ne Lydia simunyiigira kubanga abakazi bwe batyo abakazi tebagala kulaba mukazi munnaabwe nga succeedinga ekyo Lydia kyali mukola mu Mirembe ye mukazi yenna kyakola mukazi munne kala kumula bakule Mirembe bagala kumula bakulevo yaabwe naye nyiigira bba wa Lydia omukazi Mirembe n'anoba kati nze nga mukazi wo nga ndi mukwano gwo mukazi wo nga anoba nga gyabeere wange munze nga mukuterekera era munnakweza mba namugambye eddadde ewaba ate nakombadde sinnakalowooza oyo omusajja bannange nze mwewuunya otherwise aliko eddogo baaloga muloga tasobola kwogera bawa Lydia otherwise bamuloga tasobola kwogera oba omukazi yafuge waka oba sikyo omukazi yamuwasa ayina sse zitusobola kujja wange nawe n'obeerawo ng'onobye nga mwerimbika mu kiti ekyokubeera mbuno Nsambya ne Mirembe mikwano gyammwe n'obeera nga tosobola kumuwa amagezi mazaale common sense mbudda mu bufumbu naye ffe wano olina okubeera abasajja temuva ku kalica temuva ku nnono omukazi olina omukuba kyokamba owagira okuba abakazi bw'abeera ng'akoze ensobi mukube heribo mukube vivi ate omugambe enjala ennuma asesemu omusaayi awandula oli omutima kale tubadde tukyayogera ne Kyukamba ono nga mubuuza kyeyo kyasatudde relationship y'abatikitooka ababiri ababadde abafumbo Mirembe Beddings n'Ensambya Furniture bayawukanye Gloria Kebirungi akulira abanywi mbadde manyi engeri gy'oli omunywi mumanyi omutamiivu Kebirungi yavuddeyo n'agamba yasomye ekiwandiiko amulabako mukwano nga kiraga kiva ewa Mirembe nti ali bulungi naye takyali mu bufumbo na Nsambya court order yasomye ekiwandiiko nga kyabwe nga bo oba mikwano gya tebatulaze yabadde ati ng'akisomera eno atayagala muno nkyogerako ki kubanga oli mutamiivu mulati omwana yamugambye tayinza okuba yabadde atamidde byeyogedde munywi kati kyekiwandiiko lwaki tewakinoonyerezaako n'ombuuza ebintu by'otegeera kale ekisooka naye nze nno nze Kyukamba okuleeta abaana emboozi ayi n'osooka n'onvuvuba nakyo tekijja kukola ekisooka abalabe bajja ntebamu akantu bagambe olaba ebuzisa ebyekisiru yamuzeemu bw'ati otrendinge onoonya kutrendinga Kyukamba naye togenda trendingira ku nze abantu tebamanyi bakumanyi naye togenda kwongeraho ku trendinga bwonkuba tosobola kuŋŋamba mbu yawasomye ekiwandiiko bw'obanga oyagala kuleeta amawulire mu midiya ng'oyagala gakubaganyako ebirowoozo be with information beera ne information ogambyeko kye nninako tolina ky'olinako kale olinako ki ddamu onnyonnyola abantu olinako ki nze mpuliddeko Kebirungi yali kisomye ekiwandiiko namutayiika nga kiraga kiva mu bo I think as friends of Mirembe ne Mirembe is very safe and in good hands and Mirembe is no longer in love affairs with Nsambya hospital Nsambya Beddings and curtains Nsambya ono baawe oba muyita Segujja Ivan mbadde sirimanyi ekiwandiiko kyabadde oba yabadde yagamba tekyakolera Nsambya baawe bamuyita Segujja Ivan okitegeere bawani bawa Mirembe ne Mirembe naye yogera amanya ge kale mu scenario ya Mirembe n'Ensambya nze nsinga kunyiigiramu omuntu ogwa
era simutegeererako ddala bwe biba nga bituufu nga Mirembe yanoba n'agenda n'abeera ew'omukyalo oyo Lydia si mufumbo simanyi mufumbo alina bbaawe nze nsinga kunyiigira bba wa Lydia kale zosobola okunoba n'ojja n'obeera ewange mukazi munnaano bye najja mweyo embeera mu sinaaliyo yonna eya Mirembe ne Mirembe simunyiigira Mirembe alina ensobi ze Nsambi alina ensobi ze tutamanyi ze saagala kubaganyaako birowoozo naye nyiigira ne Lydia simunyiigira kubanga abakazi bwe batyo abakazi tebaagala kulaba mukazi munnaabwe ng'asakisidinga ekyo Lydia kyali mu kukola mu Mirembe ye mukazi yenna kyakola mukazi munne Mirembe baagala kumulaba ku levo yaabwe naye nyiigira bba wa Lydia omukazi Mirembe n'anoba kati nze nga mukazi wo nga ndi mukwano gwo mukazi wo ng'anoba nga gy'abeera ewange munze nga mukuterekera era munnakweza mba namugambye ddadde ewaba ate naako mbadde sinnakalowooza oyo omusajja bannange nze mwewuunya otherwise aliko eddogo baaloga muloga tasobola kwogera bawa Lydia otherwise bamuloga tasobola kwogera oba omukazi yafuga ewaka sikyo omukazi yamuwasa talina sse zitusobola kujja wange nawe n'obeerawo ng'onobye nga mwerimbika mu kiti ekyokubeera mbuno Nsambya ne Mirembe mikwano gyammwe n'obeera nga tosobola kumuwa amagezi mazaale common sense mbudda mu bufumbu ng'amagezi gonna g'omuwa gamugamba osanga ekyamujja mu bufumbo kyali kinene n'amugamba sooka owumulyeko wano mukazi munnayi ekyo ekyakutuuseeko ku butambi obusaculatinga oba obusaasaanidde omutimbagano omuli oluvuvumu mbu omukazi baamukuba ebyawoza mutewankuba yamukuba katayimba abakazi twakubira n'omukuba evviiri n'omukuba eribo n'omukuba livansi huuku talina yadde enkovu abakazi bali mu kufumba n'enkovu ngala musajja omukazi akola ki ffe tubeera ewaka omukazi n'ayogera simanyi okumeoleeti neyeeyombya omutaveeyo oyingire n'omukiika no tomukiikirawo omukazi okomawaka oba okomeoleeti neyeeyombya n'omugamba bebi jangu n'omukwata omutwe bwogenda omunywegera levo gye tuliko tetuli ku levo y'abazungu abazungu buli kyokola abasiru oba kirekera eggwanga batonda olwedde baloge abasajja buli kye bakola omukazi n'anyiigako ng'omusajja yeetonda omusajja agamba bugambi mukazi ngenda kudda ssaawa 2 ez'ekiro nadda 5 omuzungu n'anoberawo naye ffe wano olina okubeera abasajja temuva ku kalica temuva ku nnono omukazi olina omumukuba kyokamba owagira okuba abakazi bw'abeera ng'akoze ensobi mukube heribo mukube vivi ate omugambe enjala ennuma asesemu omusaayi awandula oli omutima ate akujjulire ate amala akujjulire annange abakazi ekibatuusizaawo beefudde abaana abato beefudde nti ensonga tebazitegeera beefudde nti ebintu bye baayingirira balinga abaakakibwa obukakibwa okitegeera ate nga bajja babimanyi n'ebibeerayo mu bufumbo ojja obimanyi bwogenda kweyo esolo ya Mirembe n'Ensambya abantu abasinga okubuulirira Mirembe majority n'abakazi abasinga obungi bakazi mukazi munnange waligenze n'ofumba mukazi munnange va ku social media influencer mayina lavu yammwe nga nnungi kati ze kankubuulira ekintu kimu ekisinga okubeera ekibi mu bintu ebikwatagana n'okunoba buli lwonoba emikwano gyo gibeera at that moment nga bakuwagira mukitegeera babeera bakuwagira kabeere maama wo abeera ng'akyali ku nsi nga mulamu abeera akuwagira omusajja yakubye akuba oli ngoma
Vayo. Naye gwe ng'oyagala okakasa ne maama wo takwagala. Gwe genda onobere wuwe. Naye kye mbagamba bw'ogenda n'onobere wa maama wo makyakola. Omwezi ogusooka babeera bakwagalawo. Ogwokubiri ng'ekyalo kitandise okusongamu emimwa. Tebaagala kumanya gye nvudde wammwe kiki ekyabaawula ng'abantu batandise okugamba wuuyo nno eyali mu bufumbo. Ebisigadde biba bibyo. N'ewaka nga batandika okuga nze nange ekyo nakigamba wano abantu. Abakazi bagamba nnyo muze waffe tebangobangayo. Bagoba. Naye odde ewammwe kale muliwo abawala bana kale mwenna muveeyo mu bufumbo muddeyo ewammwe. Kugambye. Olabe nataamu yennyini wajja obbagamba abantu. Era bw'onoobanga n'ogenda wano wange. Ewammwe ewa nnyoko. Kuba nnyoko nga maama wo mukwata bulungi nnyo. Lw'onaamunyiiza lw'omanya nti naye waka takwagalawo. Anti yeefuula mu munyiivu n'abyogera byonna. Era ekintu kimu nti oba nnyina gye ngenze nsanga ofumbi akusange nga tofumbye. Akulangira ekigambo agambe kweza empisa zo tosobola bufumbo. Kikyakulemye n'omusajja. Awo ojja okuzuula. Naawe otunulemu nga kye kyakulemye omusajja. Ogambe ne maama naye annangidde. Era ojja kera ku makya kuŋŋaanya bintu by'okudda wa musajja. Mikwano gya Mirembe. Nze ngimanyiiko ekintu ekyo. Timu. Mirembe bamwagala nnyo. Naye tebamwagaliza. Ebyo ebintu bire mu abantu okubyawula. Byanjawulo. Omuntu okwagala n'okwagaliza. Tebabyawula. Omuntu akwagaliza ye muntu alaba opportunity yonna n'akuyita. Y'alaba ekirungi n'agamba gundi kino akisobola kimugwana. Y'alaba ng'ofunye obuzibu n'akulaga obulungi obuli mu kizibu. Lema kubeera ng'olaba kizibu mu kizibu. Yakugamba ekyo ekizibu bw'okivuunula bw'oti sayidi yeeri waliwo obulungi. Ono obye naye omusajja ye abadde akwagala. Nti amusajja njagala naye ankuba. Waliwo omuntu gwe bakuba n'ova mu bbanga n'omukuba. Wabaawo ensonga. Ekintu ky'okkuba abakazi just kya buwangwa nnono. Nnono zaffe. Ekyo sikikiririzaamu mbu okuba abakazi kya buwanga. Kuva ku nnono. Si kya buwanga naye nange nina gwe nali nkubyeko. Suula omuggo oyo n'omukazi. Naye nina gwe nali nkubyeko naye si kya buwanga kubanga wabaayo atalina buzibu. Ate olina kimukubye. Okuba yalina obuzibu. Anti ye yasooka ate kyewunyisa yasooka. Baga ate bakuba bakazi naye yasooka. Yo bangaba mukuba nakusiba. Bagamba basi. Ate soyo oyo teyali girlfriend wange. Yakusiba. Yasiba teyali girlfriend wange. Yali best friend wange. Wamukola ki? Namukuba olwali lungi. Just bigambo ne bikusibya. Nayagala okunkuba. N'omukuba. Ne mugamba sinze. Ate manyi simanyi kyamuwugula. Era manyi nti sikuba mukazi. Tokuba mukazi? Sikubwa mukazi. Ati akamanyirwe katandikira. Bw'onkuba nkuwa ensonga lwaki toddangayo okukuba omusajja yenna oba okwegeza mu musajja yenna. Ate bakusiba afunamu ekyokuyiga. Nafunamu ekyokuyiga naye nange era namukuba yafunamu ekyokuyiga. Ffenna twayiga. Kati muli bafumbo. Ate twali baagalana. Twali baagalana. Naye mbadde nkugamba ku bendeetiize. Era n'oli bwali kyankalanamu katono nanzisaana olwikya ayalaba ng'alaba lujjaawo. Nakuba oli mu kikuba. Ne mutereza. N'owandula omutima. Ne mutereza naye nze sikyenyumiririzaamu bati waliyo abasindiikiriza kozi tova mu bbanga. Yes. Kubanga ku bantu 10 b'oyagadde kyukkamba kale kantooleko ku bawala 5 bwe wakaagala bw'obaawo okuba akakubako nkusedde. Nze nakubayo omuwala ogwa naye kyokka n'amala nampanako. Nakubayo omuwala ogwa nampanako. Ngoma ze mukuba. Ekiro ekyo. Ng'ateredde nga yali anoonyamu luyijja. Yali ali mu kwenda, yali ali era omusajja gwanyumya naye ku ssimu. N'omujja. Omusajja mmaze ebbanga nga buli lwe nningizayo ku ssimu bwe ndi nengerayo omuntu erinnya ndiraba nnyo. Ne mugamba mpa essimu eyo. N'agamba eyange. Omusajja n'amudiriitinga mu bikyawe. So oluye pa erito evivi. Banga ne balina katemba mungi. Nawulira
omukazi olwamala omusimba oluyi n'aŋŋamba ogalinye gye gava gezoddemu ankuba olulala ne mumuwulula bwe batyo n'aŋŋamba ogenda koma kunza okkuba ogenda koma kunza okkuba gezoddemu onsonga embusonzi ne muwola okusatu n'akwata agamba onkubye kati nakkiriza mbu mukubye naye obwedda tannakkiriza nakakana naye onkubira ki kati onkubira ki n'omuganja kwongera ovola abakazi abo sometimes tebeetaaga kuba kubanga kye bakola babeera tebakimanyi Yesu bye yagamba mbu basojja tebamanyi kye bakola bagamba ne shuga bamuwujja black sugar sikiinaako bukakafu engeri gye waliwo bamukubira ki nange nawulira era nabiraba bakasuku nga bebabibongeesa bongeesa kati abakazi olubakuba mbu nga banoba ennaku zino nso agambirawo mbu ne taata tankuba enza atali taatawo alamujja sula omuggo oyo noona omukazi sitebeetaaga na muggo naye kati odi ezo nziwulira tewankuba omusajja amugamba nsonyiwa ebyo bibaawo mbuseba omukazi agambye mbu ssonyiwa omusajja badange tamanyimu negyali gyoba gye yalaze basobola omugirayo era kati kankubuulire bw'aba takyusizzamu ekyo ekyamukubye eno negyalaga kijja mumukubye oyagala okukakasa nti omwana ow'obuwala toli wa kitalo nga bw'olowooza olaba omukyalo oyo nga bwe yanobye agenda ayagale ku musajja omulala naddala ayagala oyo omusajja naddala eyeerimbika mu kiti nti amwagala ajja kakasa nti baawe abadde mugumiikiriza nnyo abantu tebalina yadde obugumiikiriza okitegeera era n'omusajja oyo naye alina mutuswaza buswaza amuleke Mr. Nsambya mwopozi bamuyise Nsambya hospital kinzijidde kasuku yabadde akyogera kati kinzijidde naye nga Nsambya furniture omukazi kyukamba agamba mwesonyiwe naye ye amanyi ebigambo byeŋŋamba nti amuleke si bye ebyenkomeredde mbu kyukamba yamugambye muleke naye n'amuleka amanyi ensonga ze bamanyi ensonga zaabwe amanyi ensonga ze lwaki amulemera naye gwe ku ndaba eyiyo ekituuse naye nze according to my character according to amwamu asooka amulekere bali abamwagala ennyo nze nange ogwo omuzengu yina nze nagambako omukazi ne mugamba yalina emikwano naye ngaemikwano gibeera gimuyitaayita nnyo olwaleero baala eri ekutte biki ne mugamba omanyi genda mikwano gyo omutima guŋŋamba bakwagala nnyo okusinga bwe nkwagala kati sooka ogende nze wendi bw'oba olina n'ekintu kyoyagala okulya ebweru nga wano tokiri awo nakyo genda okirye okitegeera genda okirye ebweru okikkute odde nze wendi naye yadde oluvannyuma lw'omwaka mulamba n'aŋŋamba tewaliwo kigambo kye waŋŋamba kitantuukako kitegeera naye ng'agenda okudda ng'ensi emaze omukolako effujjo abasajja bamusensebudde buli lwagenda okunaaba neyeetunula wansi ebyali ebitundu by'ekyama byalukale ate naye tokyaliwo naawe ogenda kati naawe naddako ewuwo ng'ayagala muzze Buganda ku ntikko ogenda otunulira ebyali ebitundu by'ekyama nga byafuuka bya bulambuzi okitegeera n'owulira nga tegukyaggwa okitegeera naye nga malala ga banne awo wennyini wakugambira mbu agenze n'azunga ensi n'agitambula alabye emboggwe gwe yali amutegeera nali nkutegeera kati sikutegeera sikyasobola kukutegeera nakutegeerera wali n'ovaawo wali we nali nkwagala wandaga nti gwe tonjagalawo oba gwe teweeyagalawo then now move on okitegeera abaganda ffe tulina ekintu kye tugamba eddeka mwoyo akadda nnyuma kassa okitegeera buli lwobeera ng'omuntu wamwagala ensonga ezabaawula omukazi agenda okukizuula nti nno ate ekizibu ky'abakazi bannange nako kakagambe ekizibu ky'abakazi kwe kutuula ne yeetunuulira mu ndabirwamu n'obwo obulungi bwe bw'abeera alina
n'alowooza mbunnu akyalina emikisa mingi. That is the very big problem we have in Uganda. Anti n'oli yayimba emikisa gy'abakazi gyo mingi ekyo olina okukimanya. Yayimba biyimbe naye waliwo kye tuyita reality, waliwo kye tuyita ground. Ku ground birala, my brother, ku ground birala. Okitegeera emikisa gy'abakazi mingi gitya mabaala gonna gye tubeera ekkololo mabaala gonna mu Uganda naddala mu Kampala, abawala abakola obwa waitress n'abawala abali mu kwekatankira oba okwekamirira oba okwesiwa amagengere, abaana ab'obuwala balungi basula mu mabaala. Lwaki? Why? Kubanga ne bw'omujja mu bbaala n'omutwala ewaka n'omuteekamu ekirowoozo eky'okubeera naye obulamu bwe omutereeze, ye alabira ddala ng'eri mu mabaala wakyaliyo emikisa emingi ennyo. Omutima gumugamba munno agenda afunayo omusajja nga buli kimu kiggwa. Tewali, taliiyo omusajja, taliiyo omusajja bw'aba nga mu butuufu alina ebintu ebitandikirwako. Naffe ekitubeeza n'abakazi kubeera nga balina ebintu ebitandikirwako, ng'ogamba ebirala nja gguma. Kasayina akabina. Ebbina si twagala ku bakazi. Biki ebyo abasajja ebintu bye twagala ku bakazi si mabina. Omukazi ow'okuwasa kikamba kati gwe omukazi ow'okuwasa omwagalako ow'okubeera naye obulamu bwo bwonna. Tetubaagalako mabina, si maaso, si mimwa, si mabeere, si fulaati, simanya biki, si wato, si ntambula. No, twagala thinking capacity. Bongo upstairs mwoli. How do you oluzungu lumenyera era omusanga nga byonna birina naye nga upstairs zero n'omutula n'ogamba kandyeko paka waaligenda. Osanga omwana ow'obuwala nga teguggwa. Okitegeera n'alowooza ebbina linamukuubira mu bufumbo, n'alowooza mbuno olw'okuba alina ebbina omubiri gujja mukuumira omusajja oyo. Ate n'agamba amabina gennyini g'olaba linyuma liri mu ngoye. Ekyo kyogereko. Ebbina linyuma nnyo nga liri mu ngoye. Nze naza abalajjanira amabina nze mbeewuunya. Nze ndudde mu mabina. Amabina agaligeti nga ŋŋambirawo oyo weetamibwawo nga agambudde. Kati ebbina lirabe mu ngoye, laba lirabe. Ng'oyagala okakasa nti ebbina mazafaka, genda ewaka aggyemu engoye akuyiteko n'agamba amabina, oba ava muddira ayingira ekisenge bw'ati ojja kugamba neegana amabina nedda bannange. Katonda alina ezino ensonga z'amabino zingi. Amabina wano lyakkamu, wano wano lirimu akatuli, wano okitegere. So nze gy'oba olaba ku bakazi nga bagamba simanyi muwaana amabina naye muwasa busimolo. Yes, kati akaana ak'obuwala ngaako ettaka etaliiko nkayana okugira tova kintu kimu akuyamba abeere ng'akola ki ensonga upstairs waagwani kiggwa. So naye nga kyekyo nze kulabyemu ekibuliri omwana ow'obuwala kati njagala osooka obuliri omwana ow'obuwala nga tumaliriza. Kale ebigambo byange ebisembayo ku nsonga za nsambya n'emirembe. Ekisooka nsambya omulimo gwe yagukoze, tabanjibwa. Mulimo ki gwe yakoze? Yeetonze kyebalina okugamba ne waba yakola ensobi gwe yagukoze. Ensonga zonna ezisigadde ziri eri mirembe. Mwana wange mirembe, mwana wange ow'obuwala mirembe, think, lowooza, tunuulira abantu abakwetoolodde obasengejjemu ebigambo bino bibiri olondeko kimu.
ekimu kigenda kukuyamba nnyo okumanya wa woyimiridde. Bigambo byebiriwa abaana abo ab'obuwala, mikwano gy'abawala abakwetoolodde oba abagamba agiwadde omuliro. Abaana ab'obuwala abawangala ne mirembe tubakulekedde, tubatadde mu mikono gyo, bakube mu ttooki olabe ku bigambo byange byeggambye ebibiri bakwagala oba bakwagaliza. Okitegeera? Bwe baba bakwagala bwagazi baleke. Beera wangala n'omuntu ng'akwagaliza, balekere awo agiwadde omuliro. Ekirala bawa w'omukyalo oyo Lydia, nkwegayiridde kolayo ekintu kimu tunaakusiima. Omukazi oyo tagenda kuva mu bufumbo bwe ajje anobere mu makaago. Weesuulireyo gwa naggamba ogambe muno it is okay. Ogenda kubeera weenyigidde butereevu mu kusattulula amakaago. Era ebiriwo biraga, okunoonyeza kulaga, kigambibwa mbu omusajja oyo yeenyigidde butereevu okuwawula abaana abo. Kubanga omukazi tasobola kunobera wuwo ne weesuulireyo gwa naggamba n'omusuza bw'alya bw'anywa nga tosobola kugamba mbuno nze. Ne basobola okuba ng'ensonga ozimanyi nga bali mu zitereeza n'ogamba abeerewo kasita bali mu kwetereeza. Bwe babeera bali mu kwetereeza ebigambo tubisobola obbiwidde. Kankubuze ekibuzo ekisemba kyukamba kimu. Yangu yankooye. Osobola okuwasa omukazi akusinga ssente? Ekibuuzo kimuyinze bannaffe, mwebale kutulaba okuva gye twatandikidde. Esente ozaagala n'omukazi omwagala. Omukazi ng'akusinga ssente bamanyiira bannange. Nze kali akamanyiiro sikalabanga nako. Omukazi akusinga ssente bamanyiira. So tosobola muwasa? Sisobola. Nsobola okumwagala, nsobola okumuzaalamu. Naye okumuwasa ng'akusinga ssente baaba yaba akuwasiza. Tokikolanga ne bwe mbanga siriiwo. Tokyegezangamu. Ojja kuba weegezezza, ojja kuba weenyigidde butereevu okwesombera olumbe oba okwesuula mu katyabaga akalimu obuwuka oba okwetyabira akalimu obuwuka. Olumbe oba nawookeera agenda okukumaamiza omusu oba okumukumiza omusu. Kintu kitono nnyo naye okitaddeko amaanyi mangi. Yes, kubanga nze bonna mbalabyeko mbaagaddeko. Kale webale kujja tubuuzaako kyukamba. Otakwata mu ngalo naye bw'otyo. Ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu. Webale kuyisirako wano abantu. Katodaye. Anaye mukomentinge mugambe Kyukamba jju. I sign out. Nze namupata nakati.